katandika butandika badakyali bweru yeyangwa tukatandike baba Moshana Productions balesa katandika omutaka ispia atudde mu ngoma gwe naawe ontabudde onkedde bukeezi ondekaawo ng'obadde ompaakali muleka naawe tafulumye yuda muyaye waakuno yadde wadduuka bamumanyi bamuwulirako ebigambo kati ontakakasa naye nkolengana na Mikambi g'amazima mbadde n'enkolagane mukyala Mikambi wangi mire n'enkolagana n'omukazi we tubadde twagalana kukolengana kwanje na Mikambi Mikambi ngugu yagaruka katabu Mikambi yakomyewo abataka nibenda kuzowa Mikambi abataka kamera kuntwire ni baagala genda gamba Mikambi nti mbadde njagala mukazi we mbire ekyo bakihamu na n'omukazi we akulembeddemu ekibakiyamu ne mukyala we bulaza ate nona kunjira genda kukola otya heza gambira Mikambi emboozi nkejo umurumo gwanje gwa sensasi gwo kubara abantu ahakyara aha negola Mikambi singa banamugamba emboozi ngezo nasigaza omulimu gwa sensasi naddamu bala abantu ku kyalo kuno weba bulaza mba muwedde ne family ebeweddewo none tinkwija kwikiriza ngo bibeho Mikambi nyenda mwite amazima kyenda Mikambi yetaaga kutta nyabu Mikambi ni nyenda mwite Mikambi yetaaga kutta aveewo n'ekyayi bujulizi bwonna bugende kwita omusiza gw'omukazi we oyagala kutta musajja lwa mukazi we tinyine kyokkola bulaza sina kyakkola omulimu ogwo nyenda ngukukwasi naye omulimu njagala guwa gwogambye obaaga embuzi obaaga enkoko obaaga ente ate omuntu anaaganira ku ki beya gwe nogibasa kakonko ina sente ezita omuntu kukora nga bulaza zogamba zendeeta genda oleeta miliyoni 10 nkorre kyokwe leeta miliyoni 10 nze mutte zinga eki miliyoni meka yuda kuba akahura yuda oyagala kunziba ntundi kwenda ngwa omurumo gwanjye kubanga njagala taasa mulimu gwange jigata kashenyuka una miliyoni 10 ongambe leeta miliyoni 10 ogwo murumo sente zokufuna ogwo omulimu ogufunamu sente meka sha miliyoni 10 mulimu akantu yuda miliyoni 1 n'ekicweka kankwe miliyoni 1 n'ekitundu yuda omusajja mbaageko obulaga ebyo biveewo nyamba taasa nga bulaza wo ntaasa ne mwene chweka emu kitundu tija ina makai ne family n'abaana miliyoni 1 n'ekicweka omusajja ina family n'abaana tumutola miliyoni 1 n'ekitundu leka naawe chweka ati yuda kangambira mazima yuda nkubulira mazima twire kandi agahwireyo ninza kwa miliyoni ezo mpeddemu nina miliyoni 3 nzikuwa ote Mikambi bulaza nkusaba nyamba kakongo nakukora ngenda kukolera nkuba nakukora naye mba nakola tinkubanza saagala bbanja timbanza saagala bbanja tuzirimu kubanja bino si byakubanja bulaza nkwata onnakola mwazi otaka kwezera murumu nozikwatira ogenda funa sente zo nga tonnakola kinza kuruga na inani nzaishomero kinchikola ki nze natandise dde okupulaninga omulimu kati ngenda kuva wano ngenda ntetekanya omulimu otegedde bulaza ano ngenda kuggalawo naye nkwegayidde yakora nawo boogenda okukola nabo otabatere nama kikugwaho mutima basi bakume ekyama tobagamba nti nze mbatumye kagambisibwa kampayo yuda naawe anti ompangayo lokolete sente genda oleeta amajja twaba aba kyaffe babiri leeta sente kakonka asaze watte yuda kola programu zita leeta sente saagala programu zitakutuka genda oleeta amajja afe n'ekyayi afe bambi tamanyi ali eno ava wala adde awaka gye baagala okumutta baneerengera ava wala adde awaka gye baagala okumutta tamanyi zaleeta booda sebo nkutwalewo bulaza nkutwaleko ninza noranka wa side za kitojo olaba ekitojo orikushumanya bite okire buhandaazi awo nga tonnatuuka buhandaazi wembeera awo webale munongo webale kunyamba mitwalo ebiri gyokka ebiri gimala ate ngova ku piki nakushaba ngontwalewo gambyeko ntwaleko twara sente anti nkutwalirako sente nze ndi wa booda hari eyo wala naawe mitwalo ebiri manya tinkwikanya bitete nimba ninza kukomba uduko bwa buhandagazi bulaza sigenda tukanya bitete bwotuke buhandazi nga tukkirira ogumwe n'ekicweka nkutwala kale awo gumu ekitundu
sigazi wano toroko nanye niyonde nintora abwencho takunyamba okoti ne bulaza obadde yo nange jenzira ntwala nakusaraho anchemvude nkusalirako gobere gumu kitundu kuba jenzira ori okunyamba nyamba nawe nkuyambe kale leto mutwalo nkuyambe leto mutwalo musigazi tinyine mukasente bulaza sina deso sente kona toina sente nyamizi ne nyomba bulaza nupiki nyamafuta simazi kankulikawo olabika byogamba tobimanyi bamuleka kubbala banerengero teri ayagala mwavu teri ayina budde bwa mwavu n'enkumi zange zino 5 nziweeyo n'agulira mukabagahe omugaati bambi ne switi kantambulewo wennaatuukira bwaziba abaweereddwa ssente baali bazedda mu kiro nga batandise ddotetenkanya kati kumbe ne bakiyamu ayagadde ajja aleeta olugambo lwe nga tebunakya aleese olugambo abeeno wangi bakiyamu shino olonda bakiyamu kiki ekiro kino ati Mikambi yamara kurugo wanje zazaraka za sha 9:10 ati Mikambi yazze wange sanga 9:10 yawe nekyetaago kyo kugira ngu umuha akasente ngayagala muwole ku sente hata nanyeki yamara kurugayo njiro kunaganira n'omukazi wanje naye ate bwe nabuuza omukyala n'agaana mugira akataka kumwatuguza naye tubadde tukanyizaamu ne tugamba kuzirisiza nyina lwaki temutuguza akatundu k'ettaka lyammwe ne nnundirako embuzi zange ne muwayo emitwalo egy'etaano bakiyamu nyawo kantaguza itaka Mikambi kwari yakugira ngo ayina itaka eryaruguza mutegerezo gambe nabo bakiyamu nze simanya Mikambi ayina ettaka lyatunda gwe mulinde bwana bayina ettaka lyatunda anajja naguza tukaganira twari cyo gukora taliwo n'ekintu cyo kuyambayambana kuno kuyambagana wabaki gambe situlina ttaka lyetunda obadde ki kyakuyawo wisho kiro kwisha kyekikuleesa ekiro kubanga oyagala kwongera kwewaana nga bw'olonda embuzi irembuza zaaliisa embuzi zo buzawo mulaba amatama va wano neki omukazi avuma yamba nakugira n'omunywano wanje eno mbeera yakuyambagana ne kyali wange mwetaana mpe kataka nange omulirwano kale sula bulungi naye mbadde nyambye ekyali wange waayita essaawa eziwera bakiyamu azzeeyo yebake ate ne zireeta obutooki obulala naggambye abatemu babadde batandise ddekowa pulaani zaabwe kubanga bategese leero kiro baaba nezibaleeta bakulembeddwamu owakaduuka wewe leeta eryetiri ggulewo baaba tukubeko ekiti lindamu abayi Mikambi basa kwigura omusinja ninga twayigura gulawo mirembe basicha olugi tugenda dumenya tugambe gulawo mirembe nga tunakutta omukyala gwo kezire takakirwa tanadda mubere hihi naye mujja mbeera mukavajja tanadda banange laba omukazi wo mumulinda wa mukasiko banange yabaga tanadda mumulinda awajja shata alagawo ayina okudda tagenda sulayo banene bamuswama baawe gwalinamu n'abaana banne yafuuse mukyala mugerwa njagala weetegereze nnyo olaba Mikambi omuzimu gwa Mikambi part 3 ISP Uganda nga tugenda maaso katundu kakuna sorry part 4 okuva mu Shana Productions embalala tuli katundu kakuna omuzimu gwa Mikambi katundu kakuna